Akatambi kentandise nako ku video eno kakusigira ekifaananyi eky'embuutu, essanyu, okucacanja, okubiibya, okudigida n'okusagambiza ebibaddewo oluvannyuma lw'okubeera nga abawagizi b'omukulu Magoola gabagudde mu matu nti omukulu Mathias Walukagga mulumba gw'olaba ku screen akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuba nti kamuwanduukulula ne sekuwanduukulula yenna, era nga kiba kitegeeza nti Walukagga si waakulabira ku kakonge, si waakulabikira ku kakonge akaaba abeesimbyewo okulonda we kunaaba kutuuse nga balonda aneesimbawo oba anaabeera MP wa Busiro East mu bitundu bya Busiro era East mu line efaananako bwetyo. Kati ku screen omukulu gw'olaba asikamu Bobi Wine omukono era ng'akuweebwa kaadi ennene y'ekibiina ki National Unity Platform ye mukulu Emmanuel Matovu, era nga ono yali aweebwa kaadi y'ekibiina mabegako bwe yali asaze okuba nga yeegatta ku NUP. Wabula ku screen abakulu b'olaba ababiri ye Ssegona ne Walukagga. Embiranye ebadde wakati wa bano ababiri era nga kaadi ebadde yaweebwa Mathias Walukagga, Ssegona n'atagifuna ng'ate Ssegona yabadde mu Parliament. Wabula n'omukulu ono gw'olaba Emmanuel Matovu Magoola naye mu baali bazze okuba nti basaba kaadi y'ekibiina ki The National Unity Platform yalimu. Wabula abantu amaaso baagatunuuliza nnyo Ssegona ne Walukagga, Magoola Emmanuel Matovu ne batasooka kuba nti bamwogerako. Wabula njagala okujjukiza nti omukulu ono bwe yali azze okuba nga anona kaadi y'ekibiina ki The National Unity Platform yesimbe ku kifo kye kimu ekibadde kyesimbiddeko Walukagga ne Ssegona, we yatuuka ku kitebe kya National Unity Platform yasooka kuba nga ayisa olugaayu mu mukulu Ssegona era ng'ono ye takwatagana ne Ssegona ne Ssekukwatagana yenna. In fact yagamba nti naye Ssegona emyaka 15 gyamaze mu Parliamenti era mukyatugamba ki? Lwaki tatubuulira ebyo byazaakola? Nze agwanidde okuba nti mpeebwa kaadi newankubadde nti kaadi teyagifuna baagiwa Walukagga. Soka nkulage ku bigambo by'omukulu ono olunaku lwe yajja okuba nti anona kaadi y'ekibiina wali ki NUP Busiro East n'atagifuna. Wabula sigala ku video ekijja kyokya Ssegona waali okutya kungi, wabula Magoola waali agamba nti omusajja wammwe njasa bibbu ow'enkulaakulana amanye ebizibu byammwe abategeera akomyewo mubonyeebwe emyaka 10 Magoola yekka yansobola okwaŋŋanga n'okumalawo ebizibu by'abana Busiro East. Bana Busiro East Magoola akomyewo. Ebirowoozo eby'emyaka 15 ebisukka byo lyabaaki olwaleero yandibadde azekola akawumpirite y'abantu ba Busiro East kino nakikola kino nakikola nakino nakikola n'emyaka 15 kyosaba ekirala okuggyako okukuba kerere mu nkubo za Parliament n'okutwala ssente ez'omulimu omusolo ezitaliko mbalirira nga bazijja mu nkubo ekyo kyokka kyagenda okoleko okusa bana Busiro East ebyo si gye baagala. Bana Busiro East balina ensonga nyingi ezibalu enguudo embi bw'oba ova mu kibuga Kampala Busiro East weetandika n'amakubo abeerako we gakola ki we gatandikira emyaka 15 katono binga nayo gavumenti wadde okuwa hospital kubanga Busiro East constituency population yaayo esinga kumpi disitulikiti 6 okitegeera twandibadde tulina eddwaliro referral hospital mu Busiro East constituency naye nakyo kyali amakubo mabi buli kintu kyonna kyonna kibi kakati ng'ogamba nti oyaddeyo. Bigambo byali bya mukulu ono Magoola. Okujjukizaako omukulu Magoola ono musajja munna bizinensi nnyo era nga bagamba nti mu Busiro East omwo akozeemu ebintu bingi nnyo okuyita mu musimbi gw'alina ye ng'omuntu gwe yeekoledde. In fact omukulu ono Magoola okwegatta ku NUP yali memba oba yali munnakibiina kya Alliance for National Transformation oba kyoyinza okuyita ANT. Kino nga kikulirwa omukulu Gregory Mugisha muntu. Kati Magoola bw'ajja mu NUP era ng'abaddewo kaakabanga yakubisa posita eyo gy'olaba ng'eriko NUP era nga yali alaga nti ayagala kaadi era babakuba nga bamuwa kaadi ye yali alina okujjira ku kifo kino Walukagga kyabaddemu. Kati Magoola
alizati za kadi bwe zaafuluma NUP kadi yali egiwadde Walukagga. Kati Magoola kye yakola, Magoola n'asangula posita ze yali akoze eziriko NUP n'afulumya posita empya. Era agenda kakiiko k'ebyokulonda n'abagamba nti nze sigenda kwesimbawo nga wa NUP, ngenda kwesimbawo nga wa independent. Era akabonero n'ava ku Ambuleera n'adda ku katebe keka akatebe kolaba ku screen. Wabula era ku posita ye langi eya NUP teyagijjaako. Ne waggulu wali akasongeze mulimu obugambo bugamba nti people power our power. Wabula wakati Magoola okubanga akola ebyo, Bobi Wine yavaayo n'ali obuuka ne sekulya yenna. Bobi Wine n'azikubamu ne zaaka n'agamba nti tebageza ne babalimba. Omuntu oba ayambadde langi zaffe oba afulumiza ekiposita kasita kibaako mbusima ya buno obutebe sima ya biki, oyo temumulonda. Omuntu ow'okulonda ye muntu alina Ambuleera. Very clear. Tetulina candidate wa independent gwe tugenda kusindika ffe ng'aba NUP kujja n'akabonero. Mugenda kalaba akabonero ki? Akabonero Ambuleera. Gwe tunalaba ne Ambuleera basebo ne banyabo oyo twamwekennenyeza oyo gwe twese. So byali bigambo bya Bobi Wine nga Magoola wamu ne ba NUP abalala baali bavuddeyo ne beeyawula ku NUP. Ne batandika okubanga balondawo obubonero obulala ng'entebe nga Peni Sauda Madada yali Peni Kando n'ebirala bingi. Era kino kiwaliriza, by the way, ekifaananyi kyolaba oyo Magoola yali asaba okulula ekifaananyi kya Bobi Wine ku lwa NUP. Era Ssaabawandiisi w'ekibiina naye yavaayo n'agatta eddoboozi ku pulezidenti w'ekibiina Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti gwekkiriza nti osazeewo okubeera independent, NUP gyesonyiwe. Abantu bona omuntu bwe yesimbawo nga independent oba bwagenda mu kibiina ekirala bonna baba tebakyali bamemba ba National Unity Platform. Constitution yaffe eri very clear, bwe wesimbawo nga independent oba tekyali memba wa NUP. Gye buvuddeko tuvudde ne tubagamba ffe mu NUP tetulina betuyita NUP leaning independence nedda. Kubanga abantu baffe bonna tubakubiriza kulolaba Ambuleera ekikinga. Twagala abantu balonde ekibiina ne bakandidate b'ekibiina ku mitendera gyonna. So simbo yaffe Ambuleera. Oli bw'aba tali ku Ambuleera aba si candidate wa NUP. Njagala kubategeeza mwena. Era guba musango ekibiina kyaffe omuntu alina kaadi y'ekibiina okuwagira independent. Kiba kikyamu gwe kubanga wafuna kaadi y'ekibiina, kubanga tubadde tubiraba ng'abantu abamu tebafuna kaadi. Kati bano abafuna kaadi ate n'osanga babawagira batambula nabo. Ekyo kiba kikyamu era kiba kivoola amateeka naye n'enkola ya multi-party dispensation yonna. Kubanga oyinza okubanga gwe katugamba oli candidate waffe kuba MP naye nga walina bakansala abamu be wali toyagala. Naye naawe abantu abamu nga bwe baali tebakwagaliza kaadi y'ekibiina, njagala okkirize nti abasobola okugifuna ku mutendera gw'abakansala bafuna tiketi. So kikukakatako gwe nga flag bearer waffe kuba MP, nga kuba LC5 chairperson, kuba kansala okutambula ne bakandidate b'ekibiina bokka. Message is loud and clear. David Lewis Rubongoya ngagamba nti bwe weesimbawo nga independent obeera omaze okulaga nti ekibiina ki NUP okiweebudde okiyisizaamu amaaso era oba tokyali memba. In fact okwesimbawo nga independent 100% kiqualifying so okubeera nti tokyali munnakibiina. Kati omukulu Magoola yabadde yasalawo okweyawula ku kibiina bye kigamba nti togenda ku independent. Kati Magoola yabadde yagenda ku independent. Walukagga nga kadi agirina emuli mu nkwawa. Era nga Walukagga mu bbanga lino akazita abadde akataddewo ne sekuteeka yenna. Ku mukulu amanyiddwa nga Medad Ssegona akalya amaggwa. Kati katuyitemu ku bantu abeesimbyewo sayidi eno oluvannyuma lwa Walukagga okukivaamu nga akakiiko k'ebyokulonda kamusangudde ku lisiti y'abeesimbyewo.
bano be bantu abesimbyewo Busiro East ku kifo kino okusookera ddala Medad Lubega Ssegona yennyini ono wa independent. Akabonero kaaliko kabonero ka ssaawa era ng'agamba nti bannabusiro azze okusobola okuba nga abaddamu abakunkumule abawezeemu emyaka 2 bweddu ng'eddu bwe liba. Kati munna NRM eyavaayo okwesimbawo sayidi eno gotasobola kuba nti obuusa maaso ye mukulu amanyiddwa nga Haji Abdu Kiyimba. Ono langi ye ya kyenvu era yagamba nti akabonero ajjidde ku baasi oba giyite Narama National Resistance Movement NRM. Kati Haji Abdu Kiyimba waali wakati nga Walukagga yavuddewo Ssegona waali Haji Abdu Kiyimba waali ku lwa NRM. Kati omukulu omulala era ali sayidi eno ono wa kibiina ki Forum for Democratic Change giyite Fadacha oba FDC. Kati omukulu ono amanyiddwa nga Kangave Fred naye olwokaana alusigaddemu olwa Busiro East. Musajja ono muvuzi wa boda boda ate nga musomesa oba okategedde. Kati ne wajja wabaawo omukulu ono Magoola Emmanuel Matovu yava mu NUP nga kadi tagifunye n'agamba kayesimbewo nga independent. Ekintu ekikottana n'amateeka g'ekibiina ki the National Unity Platform naye olwokaano mwaluli. Kati Magoola ono okuba nti ali mu lwokaano essaawa zino kireetawo panic nti wakati nga Walukagga bivuddemu Magoola bangi batandise okumuteekako eriisa ejjogi. Wabula ababadde bavayo nga babitambuza nti NUP emaze okuba nti esimba emabega wa Magoola ebyo muli ku byammwe. David Lewis Rubongoya olunaku olwaleero ng'atudde ne Masayas Walukagga mu Bulumba bavuddeyo ne bakakasa bannayuganda nti nedda Walukagga tannaguvaamu omuzannyo. Mwefera mulimba ambuleere erina okubaako ku kakonge bagamba bagenda mu kooti. Ono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu ke Busiro East ina 95% bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja gwe mulaba kubanga buli woyita abantu. So ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino. Naye tukubira bannayuganda mwena muno omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse, okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse. Ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo, akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki. Ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ke bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola bye kaagala, ebintu bwe bityo bitategeerekeka. N'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo basebo ne banyabo. Ebigambo ebyo ebyogeddwa David Lewis Rubongoya biba bitegeeza nti omukulu Magoola alina okusooka n'alindamuko okucacyanca. Gano amazina agati bigula tinka tinku tinkuula gandiba nti gayinza kukoma kubanga gazinwa lunaku olwo vidiyo lwe yakwatibwa olw'ensonga nti NUP erina plan B ey'okulaba nga edda mu kooti esalewo ezze Walukagga mu geemu. Wabula bw'abanga Walukagga takomyewo mu geemu kiba kitegeezebwa nti omukulu Medad Ssegona aba atuuza ya lukugunyo olw'ensonga nti Walukagga geemu aba agivuddemu. Bali benkulaze abana yogera ku Ssegona yogera ku Emmanuel Magoola yogera ku bantu nga Kangave wamu ne Haji Kiyimba bonna baba beeswanta bweswansi. Omukutu ogwa internet gutandise okubanga gujjako abantu abaleese ebirowoozo ebyenjawulo nga bali mu kusendasenda n'okusikasika NUP bagigamba nti NUP eteeke pride ebbali wabanga Walukagga tazze muzannyo. Lwaki ekintu tebakikwasa Magoola? Nasooka akyetikamu.
waliwo omukutu ogwo gumanyiddwa nga the Kampala Journal bawandiika nnyo amawulire n'ebintu ebigwa mu layini ya struggle n'okubeera nti olumu basojja gavumenti ku luwonzi naye mu ngeri y'okulaba nti ekyusaamu mu byekola bigendere mu layini y'ebyopposition byeyagala. So Kampala Journal egambye Emmanuel Magoola, a polished lawyer and NUP-leaning independent candidate, could be the next Busiro East MP if hosted Walukagga rallies behind him. Kadinga Kampala Journal bagamba nti Emmanuel Magoola musajja yasoma ebyobwalooya ate nga abadde ku NUP okumala akabanga. Kati bonga bagamba singa Walukagga asituka n'agamba nti banange ekintu kyaganya abasajja banzijeemu. Tisinga Walukagga asituka n'agamba nti kayimirire emabega wa Magoola awo Ssegona kaba kaweddemu. Happy Powers olunaku olwaleero akoze gye wandiise nga Paul n'agamba abantu b'omutimbagano okubanga basalawo kwani gwe banaalonda singa Walukagga ekintu abatakizzeemu. Medad Lubega Ssegona, Haji Abdu Kiyimba, Emmanuel Magoola lwakuba bambi owa FDC abadde tamutaddeemu naye kwali awo n'olyoka ondabira abantu we batawunkana n'ebigambo n'okulaba nti buli omu alonda oyo gwasuubira nti ye yandibadde ayingira parliament ku kifo kya Busiro East. Alabamita Bruce agamba nti temwesiba ku bantu. You didn't give Magoola card, so kati don't start him, he is NUP. Waliwo abatandise okugamba nti bannange buli omu awagire muntu we owa NUP Walukagga bamugjeemu. Kati temutandika gamba nti Magoola ono wa NUP kuba yalimu NUP musajja wa independent. Temutandika mwekulubesezaako. Abamuwe batandise okubanga bagamba naddala abawagizi be. Ono bamuyita kintu agamba nti Magoola. Ono bamuyita Samuel Katamba agamba Magoola ye waffe. Then ono bamuyita Still Diverse agamba please in this process let us look beyond political parties. Parliament is a legislative institution and the quality of leaders we elect directly determine the quality of decisions made on our behalf. In the end, we are accountable for the choices we make at the ballot. Still Diverse n'agamba nti bannange ebintu by'ebibiina tusooke tubiteeke ebbali tutunuulire kwalite y'abantu be tuyingiza paalamenti. Olw'ensonga nti mu kaseera nga kano tuyinza just okutunuulira ekibiina obubiina wabula ne tusindikayo omuntu ebintu ne bitatambula bulungi n'atookesa bwokesa. Olw'ensonga oyo gwe tuba tutaddeyo yabeera representinga ebirowoozo byaffe. No bamita Caleb Naga, let's go with Ssegona. A devil you know is better than an angel you have no idea of. Ononga agamba tugende ne Ssegona olw'ensonga sitaani gw'omanyi oba omuzimu gw'omanyi gusinga malayika gy'otalina ky'omanyiiko. Yunus L. Chabalongo agamba Magoola is NUP leaning. All odds will favor Haji Abdu Kiyimba. Nti engeri gyekiri nti Magoola ono ali mu NUP kati yendoza musajja we nali munagamba nti bagenda londa Haji Abdu Kiyimba. No bamita Chemical Dance Kirembe kagamba who caused the disqualification of Walukagga? That will be a big question. Ono ngagamba nti ani aleetedde Walukagga okubeera nga ajjibwa ku mpapula z'abo bagenda okwesimbawo. Nagamba nti ekibuuzo ekyo we munaakitunuulira enkaliriza mujja kumanya bulungi akalulu engeri gye kagenda otambulamu aka Busiro East. Bamita Bex agamba we are not voting. Kati Bex doza ye akoledde ddala kiri kye bayita protestive vote. Bex agambye nti ye n'okulonda tagenda kukola ki? Bwatyo bwagambye ne bamita Phil Christ Rep agamba Emmanuel Magoola, considering he is a NUP member regardless of contesting on independent ticket, ono nagamba nti ye Magoola oyo gwajja olonda engeri gye kiri nti Magoola muna NUP agamba newankubadde kale ali ku independent ajja mutiirayo akabega. Then bwe tweyongerayo maaso no bamuyita Michael Mutumba, we shall wait for our principal to endorse someone. Michael Mutumba agamba nti bagenda kulinda principal Bobi Wine kyanaaba asazeewo kyekijja okubanga kikola mu line eyo. No bamuyita Lumala Nicholas agamba you're leaving out Kalooli Senfuma. Yes, waliwo ne Kalooli Senfuma
asaidi eyo bagai kaloli atengiye nga temumugize naye okusingira ddala kale bali abantu babadde babataddeko nnyo amaaso bati ne kaloli bannange mumulabe mulwesi mwali. Why are you talking about FDC and RMNUP and independent of Magoola? No, Bamita Chris Mugenya agamba back to the vetting committee. What happens in there? I thought all this is what's criticized. Then omukulu Bamita Chris Mugenyi agamba nti akakiiko ka NUP akasunsulamu wano kaba kakola mulimu ki? Kijja kitya nti Walukagga bamusangudde ng'ate ne Magoola ono yali azze okubbinkana ku lwa kaadi y'emu. Akakiiko kakeera kate ne kawa Walukagga bwe kaba nti waliwo ensonga mu mpapula. Omukulu oli kyabadde abuuza ono bamuyita Clinton agamba as a registered voter of Busiro East I will vote Magoola. Agamba nti ye ng'omulonzi eyawandiisibwa obulungi e Busiro East awo ajja kulonda Magoola. Ono bamuyita Happy Sonia agamba nti Magoola oba mwogera ki wotunulira aba NUP bangi amaaso batandise kuba nti bagatunuliza nnyo Magoola ono. Ono bamuyita Oldman agamba nti Magoola Ssegona must retire with his arrogance. Nti Magoola nti Ssegona alina okubeera nga alitayalinga kubanga musajja ali arrogant. Ebyo bigambo bya Oldman Ibaguma. Ono bamuyita Ponspebo agamba nti Magoola naye gwajja okugenda naye. Newman agamba nti Emmanuel Magoola. Ono bamuyita Ambassador BN ainako ekifaananyi kya Bobi Wine agamba nti Magoola. What happened to scrutiny? NUP didn't quit do that. Ndoza abadde agamba didn't quite do that. Ono bamuyita XYL Nachiria Slivia agamba nti naye ajja kugenda nnyo ne Emmanuel Magoola ono. Ndaba Grant Sebagara n'agamba nti Emmanuel Magoola nti bw'otunulamu essaawa zino abantu polls eza internet amaaso bagatunuliza nnyo omukulu Magoola. But this is in case nga Walukagga takomyewo. NUP yegamba nti plan B yaayo yakulaba nga Walukagga emuzza mu gemu ng'eyita mu kkooti enkulu. That means Magoola balina okucacanja n'okumusagambiza n'okumusabirako ng'ate we balekamu kaakatonotono. You understand? Oba onfuna nkimanyi onfuna. Bamuyita Chimba Christ. We shall draw the umbrella and tick. Iye ono Christ yavaawa. Christ agambe mbuye wana agenda Kakonge. Bw'analaba tewali NUP mbu yajja kwata peni n'olupapula mbu awandikeko umbrella wansi atiikinge. Seba akalulu awo bookasi. Ekyakakiiko k'ebyokulonda tekikakkiriza oba tekikkiriza ekitongole ky'akakiiko k'ebyokulonda tekikkiriza ebyo bwe bityo. Walsimbi Charles wamu ne Farida Bukisent bagamba nti Magoola oyo essaawa zino baitha nga bwe tusoma ebirowoozo bino obadde okimanyi nti buli kiise eyeesimbawo ku independent wabula nga yali wa NUP. Banna NUP ebiseera ebisinga ebitundu 9 ku 10 babadde ng'omuntu oyo bamuboola era nga bagamba nti omuntu oyo yeewaggudde ku mateeka g'ekibiina. Wabula omulundi guno nga Walukagga bamaze okuba nti nno bamuteeka ebbali. It is very surprising that many people from NUP, mainly the supporters, the fans, and all that what have you, they are rallying behind Emmanuel Magoola. Very surprising. Wabula nga Emmanuel Magoola yadda bbali ekibiina we kitaamu wakadi yesunguusula n'ava ku biragiro byakyo naye ate abantu batandise ogamba waayi Magoola ono yandikola ebintu. Adomat agamba next member of parliament Busiro East, dangerous substitute Magoola. The universe has aligned the stars in his favor. In politics, sometimes people don't vote you because you are competent. They may vote you because they hate your opponent. Kati Adomat yawadde ensonga lwaki bana NUP abasinga
batandise okuyimira emabega w'Amagoola nti abantu olumu bayinza obutakulonda olw'okuba nti oli mulungi nnyo but nti oyinza okwesanga abantu bakulonze nnyo olw'ensonga opponent wo tebamwagala nti Magoola guyinza okumukwatirayo olw'ensonga nti Ssegona bana NUP yayawula nabo olw'ebigambo by'abadde ayogera abasinga bibakenŋentereza omutima kati mu kaseera nga kano Walukagga nga zebbali ate bo bandyagala okuba nti balonda ne Ssekulonda yenna nti afazaali balonde Magoola engeri gye kiri nti at least ye yaliko mu NUP nti basobole okuleetera Ssegona owulira obubi mu mutima. Samuel Monkya n'agamba Magoola finally gets a get pass to parliament nti wano nno Magoola yandibanga akasima kamukwatidde wano omanyi kulastinga omupiira guggwa nga guli emu n'ofuna ekkoona n'ogukuba munda gwandibanga gwe mukisa ogugwiridde Magoola. Agamba Magoola is most likely to be the Walukagga backup for Busiro East nti we tutegendereze nnyo Magoola ono yandibanga agenda kubeera backup. Wabula question endala ejja mukwano gwange alaba NUP egenda kumenya ku mateeka gaayo. Bobi Wine, David Lewis Rubongoya banakkiriza okulya ebigambo byabwe nti omuntu atali wa ambulera tomutiikinga. Kati bo ku mulundi guno banakkiriza okugenda nga bagamba nti woolaba entebe mu Busiro East tiikinga olw'ensonga nti Magoola ye ajjidde ku kaadi ya ntebe independent kibiina yakidda bbali. Kati ate Magoola bamuwandiisa dde kitegeeza NUP terina bwekyusa bintu kuwa Magoola kaadi. Kati ate Walukagga bw'aba tazziddwamu kitegeeza NUP Busiro East terinaawo oba okategedde. Kati kitegeeza NUP erina kufuna omu ku beesimbyewo neeyimirira naye. Wabula jjukira waliwo owe FDC, waliwo owe NRM, waliwo Ssegona eyeeyawula ku NUP, kati ne wabaawo n'ono Magoola eyeeyawula ku NUP. Oba okategedde bulungi. Kati NUP essaawa zino eri mu kattu k'otannalaba mukwano gwange nti Walukagga bw'aba si waakudda NUP egenda kusirika egambe nti Busiro East tugirese. Wabula nga tojjukira waliwo omusajja Ssegona nti bw'abanga ekintu akitutte abanga agambye abasajja nti mundabye temwampa kaadi naye ate ekintu nkimeekinze. Kati ebyo byonna biri ku mmeeza. NUP bw'esituka netandika okuba nti ewagira Magoola kiba kitegeeza nti NUP evudde ku kigambo kye yayogera ekyokuba nti woolaba ambulera tiikinga abajja ne baba beefaananyiriza ambulera ne langi zaffe abo beenoonyeza byabwe. Olowooza ki naddala ku kigambo ekyo kyennyini? Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. We tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.